Inside Story Uganda, real source of political updates. Olwaleero baminisita bagenda okukola ku Kisanja teri nguzi, teri kwebaka, teri kubongoota, teri kulambaala, balayiziddwa. Wabula abana abaali balondebwa okuli Shatis Kuteesa, Adonia Ayebale, Calvin Echodu ne Dr. Lawrence Muganga bo tebalayidde. Era omuwabuzi wa gavumenti ku by'amateeka yakoze alipoota n'agiwa President Museveni agenda okusalawo ekyenkomeredde balaba amateeka bwe gagamba. Ne bannaffe abaala balayidde abeera mu kabinkano wano tulina mukyala Prime Minister munnaffe nnyo mu kabinkano kano n'akalala n'abalala bonna be tulina nabo tulinamu n'omulala Nakawuki okiri Nakawuki naye n'abalala balayidde. Ensonga eno tugenda kugitunuulira mu ngeri y'enjawulo olwaleero era tugenda kuba ttooki ne mu bisuubirwa okuva mu baminisita abalondeddwa. Omulamwa ebisuubirwa mu baminisita abalayidde bye biriwa. Abagenyi bange bamaze okutuuka abasatu, owokuna atanaba kutuuka. Abasatu abatuuse wano Fred Mukasambidde amyuka President wa DP Ssebo nsanyusa okukola mukama wange nange Ssebo nkwebaza by'okola. Amiina. Era kusubira mingi mu programu eno y'olwaleero. Ssebo Omukulu omala amaze okutuuka Oweekitiibwa Kasule Ssebunya munnabyabufuzi wa NRM ate akola minisita mu ofisi ya Prime Minister akwata ku bisuubizo bya gavumenti byekolera abantu. Ssebo nkwaniriza nnyo. bakadde baffe nange ndi musanyufu okuba nammwe wano era ndowooza twala akaseera kano twebaze Katonda okuba nti kyali balamu. N'ekyokubiri tusaasire bannaffe abali ku bitanda kati abamu batulabira ku bitanda. Wakyusa namukyuse naga nti teekako TV yaffe eyo ndabe bulungi akabinkano ate n'okusaasira abafiiriddwa ffe tulinayo mukadde waffe ngena neneewaana oluusi nti ndi muzzukulu wa Kabazzi Miti waliwo jjajjange owakasimbala abakadde bange abanzaala ku ludda lwa maama omutaka eyatubuzeeko. So tusaasira abakasimba mwenna bajjajjange okuva kuno paka ekyaggwe. So tusaasira abantu abo n'abalala abafiiriddwa mu ngeri eyo. Ssebo naffe kubasaasira bonna. Era olunaku lwa ssanyu nti bannaffe nga bwoganye balayidde. Kakati akalulu kawedde ebyakalulu kutaayaaya uno byonna biwedde kati buli omu alipootinge mu ofiisi ye. Kati katwanirize ne muganda ffe Haji Luyimbazi Nalukoola Elias omubaka wa Kawempe North Parliament. Nzanyisa okukulabako nga bulijjo bwetta okubeera mu programu eno era nawe tukulinze n'amaddu mangi ogera tusesulira amateeka akwata ku nsonga zengenda okukubuuza. Webale kujja ngo ontiisatiisa weteekete omanyi onale bombidde bano tebakimanyi nti ffe okwogera kwaffe kukola gwe mulimu. Kati ebintu ebyo byoyogera olinga ngamba mpite ewali omwana aleete ettindo oba ennyondo bye neerabiddeyo naye gwe bwoba okyogera olabanga ekiri awo kubanga nange okwogera kwange kola. Naye era Ssebo nze ngenda okuva wano ng'enjala ennumalumamu naddala bw'olemerako nogamba amateeka kuba kwe kukola okwo kwennyini okwo kwe banjigiriza. Era nze munyambala essuuti mba nyambadde ovulu. Abali eyo abatulaba mbalamusizzaako nnyo. Abantu mwenna mbakubiriza okukola naye abasajja mbakubiriza okukola mu ngeri ey'enjawulo mwongeremu ku maanyi okusinga ku bannammwe abakyala. Okimanyi mukulu Sserugga nti omusajja omwavu singa mukyala waazuula nti alina ekijuujulu oba ebijuujulu ebirala omanyi omukyala we bw'agamba omusajja mwenzi ono. Naye omusajja omugagga singa mukyala waazuula ng'alina ebijuujulu omukyala agamba nti
abawala abo baagala kubba mwami wange baagala kumutwala naye omusajja omwavu ate ye ayonoona bwonoonyi omusajja omugagga bamwonoona bwonoonyi. Assalaamu alaikum waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Kati banange njagala bategeeza programu etandise n'okusaala zino nga 2 wetandikidde era tuli live ku TV. Oli waddemba okuteesa ku betwogerako ng'oyita ku simu zange ez'omu ngalo 0772 15 75 0702 15 55 ne ku mukutu gya Bukedde TV gyonna nosobola okuweerezaako message netuli kusomera mu programu eno. Mukulu Mbidde nyakutandika naawe tusooke ekibuuzo ffenna kimu. Olwaba baminisita abalayidde olwaleero mulimu muganga dokita abalayidde abatalayidde mulimu abalayidde bano abatalayidde muganga abadde agamba nti bamususula ne mu mawanga kwa byogeddwa mu mawulire wano ennaku zino. Omukulu asiikudde enfuufu nyingi nnyo ffe abamuwulire tugiwulira ntugiraba. Twagala kubuuza mu mateeka kigamba ki ku muntu okubeera munnayuganda oba obutaba? Kitegeeza ki? Kuba nawe olinako ekizampo nange nyinako ekizampo n'abalala n'ekizampo zaabwe nga bwe kibakwatako mu ngeri. Twagala kumanya mbeera ndi munnayuganda obutuuka ne ku ddaala ebifuka minisita, mbeera ntya munnayuganda okukoma ku ddaala erya memba wa paalamenti, mbeera ndi munnayuganda ogasa eggwanga lyange nga bwe nyina oddigasa ng'omuntu esebo oba jjaaji. Kakati waliwo omukwano gwange omuprofesa tulina meeting mwe twali naye n'asirika neggwa nga tayogedde ekintu n'eki Nakimu. kati bwe twatuuka ebweru ne mubuuza naye waayi nga tonyeze n'aŋŋamba nti a wise man once said nothing. Omusajja omugezi yagamba tewali kyeyagamba. Naye waliwo ebintu by'otuuka n'olaba noga omusajja oyo yali mugezi eyasirika kubanga muganda wange ona bunalukola akubuulidde ffe ekitusasuza kwogera genda mu kooti n'oyogera wabula n'ofuluma nazo obanga bakuwaddeko n'ezimu ng'ojja oba n'ogendanga n'okubanja okola ki Obanja. naye okwogera kuno si kulungi. Ffe kyova olaba tebatukkiriza kwogera bwogezi nga tojulizza baziyita authorities. Oyogerayo katono ne weesigamya by'oyogera ku kintu ekikakafu so nga tebakugaana kuba na talenti y'okunnyonnyola. Oyinza n'okuleeta ebikakafu ebiri mu nsi endala nnyingi naye ng'okoze eki naye kati mu nsi abantu baffe ensi bagyonoonye boogera nnyo. Akati otuuka ekiseera ng'ate ebikuleetedde ebizibu oluusi era gwe wabyogedde. Twalina mainstream media ffe nga tusoma byojjukira okusinga ye yaliwo. Tekyabanga kyangu kubeera nga buli wamu olina kye wayogedde kuba yo yakwotinga nga batono ng'okulabikako mu mawulire nti nze nange okulabikako sitole eyasooka nga ndayidde kuwagirira president ne Makerere n'enfuluma era n'omusajja yawandika sitole eyo bamuyitanga Siraje Lubwama. akyaliyo naye otegeera lwaki yagifuna yagifaako era nga waliwo wayitira okubeera nga yagifaako. So naye kati tulina social media buli muntu akusongamu akazindaalo waliwo batuteeka ku masaati basa ku bitogi bakola nonyonyola ate bayinza n'okukubuuza ate gwe bebakubuuza waliwo omulala eyabyogedde nti yaani nti ye Dr. Sefuko kati nononya mu lukalala lw'abadokita nga taliimu. Kakati twewale okwogera ebintu bingi. Kakati ombuuzizza baminisita bana tebalayidde mu abo mulimu abasatu bo balina bye bafaanaganya tibalina obunansi obw'ensi endala. America
ndowooza okusinga America aba basatu etteeka lyaffe wano terikukkiriza kasita oba ng'olina obunnansi obw'ensendala si nsonga nabo bo wandise email nga 35 ezigamba ensi eyo ndi obusazaamu bw'oba toyina certificate omanyi abantu baffe tebamanyi kasita olaba ekigambo qualifications ekyo kitegeeza tonnyonnyola buwandiike ojjayo certificate kasita olaba qualifications ekyo ekigambo gwe okukimalayo evidence oba obujulizi bwakyo nti nkituusezza ebeera certificate okujjako wano mu byensoma n'okwesimba ku bwemupi awo we baateeka ze bayita equivalences tikakati awo okupima naye era obupima obwo ekyo ekipimo waliwo gundi ekitongole kye baagamba nti kasa kipima obeera okoze eki naye baminisita abo designate baagenda mu kakiiko nga bazze kunnyonnyola tambadde ninamu kugamba omanyi babadde bakitwala ng'ekyokunyumisa nti badde ninamu just ne visa endala oba n'obunnansi obulala naye nze mbawandikidde the question is gwe wootuukidde kweno emmeeza eyaba vetting are you a dual citizen answer bwebeera nti yes you don't qualify yes kakati abo be basatu waliwo Calvin Echodu omukyala Sashi ne Dr. Adonia Ayebale kakati Honorable Muganga Dokita ate yayawukamu kasita kibanga kituufu nti yali abaddeko munnansi wa Rwanda etteeka lya wano terikkiriza bunnansi bwa kusatu mu dual citizenship padyo terikkiriza likkiriza obutuuze bwa mirundi ebiri obutuuze obw'emirundi ebiri likukkiriza naye nga togenda kufuuka bino wammanga otyo nga togenda kubeera president togenda kubeera vice president togenda kubeera minister neba minister abalala ebifo biringa 12 togenda kulembera maje togenda kutuula ku immigration board togenda lwaki bakikola kubanga ekibuuzo kiri nti okolera ani bw'oba n'obutuuze bwa mirundi ebiri obunnansi dual loyalty etteeka baalikola nga bagamba nti ekyo bw'obanga gwe kubanga singa tuba n'obuzibu n'ensi endala yonna oba okoledde ensi ki njagala osooka oyimireko katono awo no wenkyali ndi ku ddiwo sinagenda ku citizen okyali ku ddiwo wanje njagadde kuddamu waliwo omukyala Shatis Kuteesa yali MP wa Uganda lwaki afuna ekizibu kati nga MP yabuliko nga talina mutawaana kakati ensonga y'obwemup waliwo jurisdiction waliwo emisango egize gibyogerako sisuubira nti eri concluded kujjako bw'ogitunulira ne Severino versus Attorney General waliwo awo byolabamu naye kino specifically ebifo ebiri listed byebyo obwa minisita obuki kakati ekisooka dual citizen yani omuzungu nga mu Canada najja wano n'asaba n'obutuuze bwa wano dual citizenship abeera dual citizen okitegeera obutuuze bwa mirundi kati ne muna Uganda ng'afunye obunnansi bw'e Canada naye afuuka dual citizen naye munnange etteeka lyaffe wano libitunulira nga beebamu ndowooza olaba lwaki tebayinza bawa bwa minisita kuba obeera ng'era omuzungu eyafunye obunnansi bwa wano oba kitegeera babuusa akaguwa olyanze kakati ffe tulina ate ekizibu nti ye profesa era nze nyabadde njagala Dr. Muganga yaasirike addeyo kwoli profesa kye yagamba nti a wise man
once said nothing. Kubanga yayinza okusiikula ebizibu ebirala bingi. Canada bwanga wagendayo katugeze kuba sinayogera naye ku nsonga eno. Naye kirungi muganda wange tajja kunyiiga. Ngisomesa generally. Bw'osaba obunnansi bwe Canada, etteeka lyabwe, Immigration Act yaabwe, yo egamba you automatically retain citizenship gy'obadde nayo. Bw'obusaba nga refugee, kati kitegeeza bw'aba yabusaba yasabira mu bunnansi ki? Okitegeera? Bwe kibanga story eri nti yali afunye obwe Rwanda asobole okukola baleme mugobayo n'agende Canada, kitegeeza yasigaza n'obwawa automatically etteeka bwe ligamba. Kati kitegeeza yagendayo, kati bwajja wano n'afuna obwawa n'abana bumeka busatu, kati taba munnansi. Ekyo kimu. Ate baba obwe Rwanda yabuleka, ate obulekawo ng'asaba obwe Canada. Otya ate yabulekawa toyina bw'obuleka kubanga era bw'otambula nabwo ogenda eri okufuuka refugee. Oba kitegeera? Ate etteeka lyabwe likugambye nti obusigaza automatically. ne bw'osuula passport. Obeera nabwo. Naye oba n'ensonga ezakuddusiza gye wadduse ne bakubudamya ne bakuwa obunnansi. Lw'olisobola okuddayo nga ziweddewo obeera nabwo era. Oba kitegeera? Kitegeera. Kati lyetteeka lyabwe. Kati ffe etteeka eryaffe wano obeera otya munnansi, a citizen of Uganda by birth. Munnansi omuzaale. Mwana wange nno tekitegeeza mbu olw'okuba bakuzadde wano. Ne baba bakuzaala wano nga ne bazadde bo babazaalira wano ne babaziika wano. In fact naawe ne bakuziika basobola okubanga era tebaziise munnansi nga bakuziise wano. So ffe wano okubeera munnansi era ebbanga lyonna tulimaze tunyonyola abantu tubagamba naye banaye tukyuse mu kawaayiro kano namba 10 tutereezeemu olw'ebyafaayo bya Uganda. Abantu nga baseka. Etteeka lyaffe ligamba gwe okubeera munnansi wa Uganda, omu ku bazadde bo oba bajjajjaabo, omu ku bo bwe baba bombi kiryokke, ateekwa okubanga yali memba mu bwe bayita bannansangwa, indigenous ethnic communities, nga lumu omwezi ogwokubiri 1926. Abantu baffe abatulaba 1926. Bw'owuliranga omuntu nga sitole yeerimu bajjadde badde baava e Rwanda mu 59 si munnansi. Eyo si 26. 26 eyawuka ku 1957 byawukanira ddala even by spelling. Kati ne bw'obuna kye nali ngamba abantu ondaba wano nze sandibadde Munnayuganda singa kitange teyanzala mu mukyala Muganda. Ekyo nkibuulira abantu. Singa kati nina visa nga zakwaggwako nga 5 okubeera wano. Bagambye either of your parents or grandparents. Gwokimanyi nti ne baba bakuzaalidde Tanzania naye nga omu ku bazadde bo nga bwe twogedde ye memba kati nga olaba General MK, okimanyi nti obeera Munnayuganda nga bakuzaalidde eri, kubanga article egamba born in or outside Uganda when either of your parents muleme kuzanyira ku tteeka. Muganda wange Nalukolo akulaba tubadde wano. Gwokimanyi nti legal interpretation or mannerisms of legal interpretation subject number gye batutendeka abantu n'okugwa ne bagwa ne bafuna 40. Naye ng'omuntu omanyi Oluzungu mannerism of ezikoberera okutaputa etteeka. Tosoma busomi nga bapasita basoma Bayibuli kyawo n'agamba nti akabbo mukajjumbire kakati ffe si bwe tubikola ekyomukwano. Naye ndaba abantu basoma bikwate
social media advocates banyonyola ebintu byati nasoma nayogera togoberera bintu ebyo njawusobola oddekaawo ku myaka egyo 1926 omanyi ekitegeeza aka akaseera kaali kakuba nsalo ya Uganda kati tubadde tulina abantu nga boogera Lunyarwanda era nga bwe balaba nti mu third schedule eya ssemateeka wa Uganda mugamu ku mawanga nansangu mulimu n'Abanyarwanda bo balowooza nti liri etteeka lyogera ku bo si kituufu gwe lirina kwogerako ng'ojja mu kalika 1926 kati 1926 eyo bwe yajja abaagiteekawo wali bo baatunuulira nsalo nga zikolebwa nti ebitundu ebyava ku Rwanda Kingdom byaleeta abantu nga boogera Lunyarwanda neefuuka Uganda naye honorable kakuwena information Abanyarwanda aboogerwako aba 1926 oyinza n'obbanoonya ne bakubula wabula nze nnina endowooza nti abaakola baalaba nti abantu bano olw'okubanga baali bakkiriza nti baava eri kuba 1926 ensi gye bayita Rwanda teyaliiwo naye abantu aboogera olulimi olufaanana olw'abali abali mu nsi gye bayita Rwanda waaliwo abatali bamativu okumala gasuula ekigambo ekyo ekigambo Rwanda naye nga weebali aboogera abafumbira era beebo mulina kubanga musibuka Kisolo Ntungamo part of Kabale mwasalibwa ku former Rwanda Kingdom twaliwo basalibwa ku bitundu ebirala nga bavanga kumpi ne Kenya abavudde kati abo bo si Banyarwanda naye tulina ebitundu nti bw'olaba kakati ebusi yabaki abagisu Basamia kakati bw'olaba Basamia n'olaba Baluya bikwatagana bw'olaba mu Northern Uganda bw'osala mu Bibia awo close to Southern Sudan obeera n'Abacholi n'obeera n'Abanwera kati ebyo byo birala tukomewo wano abantu era twaliko mu State House lumu nga bitwesibye nze nagenda ndi munamateeka w'Abanyarwanda b'omu baana waliwo ne gurupu endala erimu n'abalamuzi nga nabo bazze bo nabo bakulembeze b'Abanyarwanda naye nga bo baagala erinnya balikyuse bafuuke bavandimwe nze naye ng'ekyenjagala kiri kimu ngamba pulezidenti nti pulezidenti w'eggwanga tusaba bino saagala nnyo bigendamu ebyamannya naye nze nsaba akawaayiro kali article 10 threshold eyo tugijjeyo ku 1926 kale etandikire ku independence kubanga awo Uganda wetandikira independence ale aliyo natekeredde bwe kirina okuba ng'etondebwa nangamba lwaki ne mugamba nti kubanga kale katugambe nti n'abafuzi b'amatwale kuba nabo baakola ku mateeka wano etteeka eryasookera ddala okwogera ku muntu afuuka omunnansi citizen lyali British Protected Persons Order 1934 era neteekawo schedule nti bonna yonna bo gye bakulembera kati azaalibwa w'ozaaliddwa w'oli munnansi 1934 ne mugamba president abasajja ba constitution bano baakola ensobi bakyusa threshold kale singa baagala byafaayo bandigitadde ku 34 naye olw'okuba nti teyali nsi nsaba tukole ebintu bibiri ekisooka tugiteeke ku independence kubanga relationship omanyi okubeera citizen eyebeera nkolaganayo wakati wo ne government ebeera y'amateeka it is a legal requirement teri ethnic naye ffe abasajja baffe bagenda ne bateeka mu ssemateeka ate ne bateekamu amawanga ate ne mugamba amawanga gano ge bateekamu batuleetera buzibu amawanga gali extraterritorial nti osanga Abanyarwanda nga batuukawa ati kubanga badde bagamba nti naffe tuli mu constitution ya Uganda mwetuli ng'Abanyarwanda naye nze mba njagala bakwate kawaayiro bannange ne bagamba ti omukulu alagidde
kiwedde agambye nti muddeyo mugabire abantu passport nagonde kati wano nga talagidde wano lwaki talagidde ono n'alayira kubanga etteeka tasobola kubanga yagoberera mateeka kino tekikyasoboka ekyono ate ye bwakyongerayo nkugambye nti entaputa egenda okujja mu ddiiro eyinza okutuuka okumufuula atali munnayuganda va mu bino ebyokubeera nga toli minisita naye bwe weeyongerayo okulabisa abanyangole bo bagamba naye nze kanjogere mu luganda nti bw'oba olima tolowooza nti okooye ennyo n'olwekyo kogende weeyamba eri mu maaso gy'otannatuuka kati kitegeeza katonda bw'akwongera amaanyi agalima n'otuukayo ate ogenda kusangayo bye wakoze eki olwekyo nze mu ndowooza yange tuddeyo buto citizenship question ye muganda waffe ono yafunye ekizibu katonda abadde amusitudde naye ebyafaayo n'amateeka bimutadde ku ttaka neyanza mukama wange nimu nange sente nzijja mu kwogera ate bwenjogera wano nembeera n'obuyinza bwe nina onayogera oli tayogera ekintu kibadde kiŋŋamba soogamba ekibiriga ayogere naye ate kyali kinga timuleke oyo alinga ggwe mu bino sooka omuleka ajja kutandika edde ebyobufuzi alindeko nsuke ŋŋinde bwono anyikize oba asaabulule ekyo bwe kitiibwa mbidde byayogeddeko ku omuntu asobola otya okuba munnayuganda neegazanya mu byakola nga tayinamu kuba ku mukono oba asobola otya obutaba munnayuganda webale nnyo ssebo okimanyi nti ebbanga eriyiseeyo okutuuka wano jjo lyabalamu Trump waayonoonya ebintu omukazi nga ne bw'aba azaalidde ku nnyonyi abuuza nkyali mu bwengula bwa Mexico oba mbadde nnyingi omusawo asobola okulangirira omwana wo nti mu America sooka owulire ne mukama waffe omukulembezeewo omukulu ennyo bagambako alina mukyala we yamutwala mu America azalireyo omwana lwaki omwana afuuka mu America nga kimuyamba mu America kikuyamba oba bulungiko okusinga owaffe Mityana mu Uganda. Kati ekimu ku bibuzaabuzizza ennyo bannayuganda ge maanyi oba ekirowoozebwa okuba amaanyi g'Abamerika. Abamu ne baagala okusimbuliza ennono z'amateeka ez'Abamerika bazireete wano. Nti oli alowooza nti omusajja avuga kitreera bw'aba yavudde Congo ng'ali ne mukyala we ali olubuto nga bavuga bayitamu mu Uganda bagguka oluuyi olulala, omukyala we bw'azaala n'azaalira wano afuuse munnayuganda. Tudde ku Rwanda. Rwanda okimanyi nga wano mu Uganda we wataliiwo be bayita bannayuganda. Oba okkiriziganya nange? Tebaliiwo. Tebaliiwo. Naawe tuli munnayuganda. Be bayita bannayuganda obajjawa. Teri ggwanga lye bayita munnayuganda. Okujjako ng'ofulumya eggwanga Uganda. Kati wano abaliwo Bakyoli, Badaama, Balango. Ne Rwanda teri ggwanga lye bayita Banyarwanda. Abaliyo Tusi, Twa, Hutu. Ge mawanga agali mu nsi gye bayita Rwanda. Kati ate ffe mu constitution yaffe twateekamu nti Abannarwanda namba 17 banamba ki Bannayuganda. Ekyo mwakyogera mu 1995. Mwali temusobola kyogera mu 1926. Ye information eri gye nabadde mpa Honorable Mukasambidde. Abantu mu lutuula lwa Otto von Bismarck lwe yayite Berlin mu 1886. Enkiiko ezo zaatuula paka 1885 gye zaavaako okusalaasala Africa efuuka obufiifi. 89 yonna naye awo obufi bwe bajja obbusala abamu gye baabasaliranga ng'asula eno mu nsi eno ng'alimira eri nakati kikyaliwo. Kakati ne wabaayo abantu nga baali badde oba abatwa
Abatusi, Abahutu, ne baba nga basaliddwa nga bali luuyi lwa Uganda. Abantu abo balina amawanga naye nga mawanga ga wano mu Uganda. Nga bw'olaba betwogerako ab'ekisolo. Kakati ebo abamulundi gumu ebiwandiiko n'ebigambo bikireeta nze bwe ntandika okunnyonnyola ne njogera jjajjange nti Kalifaani Kiyaga. Kitange ye Muzeeyi Sserugoti, jjajja ye Kalifaani Kiyaga, ate jjajja wa kitaawo. Bonna nojja ng'oboogera. Oli omusajja atudde wali mu passport office abikebera abimanyi. Kakati bw'obanga kitaawo oba jjajjaawo yajja mu 1959 olwa revolution yaliwo ekyavaako okutambula kw'Abanyarwanda ne bayingira mu Uganda, weesanga ng'olugero lukoma 59 mu Uganda. Obutafaanana oli ayogerwako yeyasangibwa mu nsalo mu 1926. Tosobola kukiseetula. Kati abantu ne baba bwe bati. Era ekigambo Banyarwanda kyogerwa wano. Tekyogerwa eri. Kuba ffe abakitondawo Bannayuganda. Abantu abaava e Rwanda bemanyi nti ono Mutwa, Muhutu, Mutuusi. Naye tekyosobola kwogerwa olw'okuba Uganda twabatuuma eggwanga. Kakati ne wabaawo abantu babiri abaava mu lutambulo olwo olwa 59. Waliwo abantu abakkiriza nti Rwanda eteredde, tuddeyo e Rwanda. Ne bafuna ndangamuntu ez'e Rwanda, ne bafuna passport ez'e Rwanda, ne banywera nti bo baawa b'e Rwanda. Ne wabaawo abantu abaayagala Uganda ne bw'ogyogerako nti nno bajjajjaabo bataatawo bajja buzzi. Nze ndi Munnayuganda, sirina walala gye mmanyiiwa mu Uganda. Bw'oba osazeewo kinywererako oteekwa okuluka olugero olufaananamu olwa Nalukoola luno lwagamba. Olwa Sserugoti. Olwa Sserugoti, Kalifaani Kiyaga. Bw'oba toluleeta okunukira n'olemererwa okubeera Omunnayuganda. Ne wabaayo omulala ayagala byombi. Endangamuntu y'e Rwanda ogyagala, endangamuntu y'e Uganda ogyagala. Passport y'e Uganda ogyagala, passport y'e Rwanda ogyagala. N'ey'e Bungereza ogyagala. N'ey'e Bungereza ne America ne Canada. Kakati awo kiyinza okuba ekizibu. Kuba n'Omunyarwanda ayagala Omunyarwanda we abeere nga munnansi we amutuma emirimu nga tamwekengera nti anaakolera ono n'akolera n'ono. N'Omunnayuganda ayagala Omunnayuganda we abeere naye. Kati bantu bano bwe bagenda mu passport office weesanga nga ne bw'oleeta essente tezikola, oli baamutuma omuntu alina emboozi enyumya bw'akubikkulira ku ntumbwe ng'alina bino ne bino ne bino ne bino, muwe passport, muwe ndangamuntu. Njiza ebintu bingi olwaleero mu puroguramu eno bye mbadde simanyi nga munnamawulire, nga njugala n'abantu bangi ngali bw'alaga nti baddukayo mu mwaka gwa 59 ngalagira kumanya tuli Bannayuganda dda twaddukayo mu budde obwo. Jjajjange yava mu budde ffe batuziise wano nze banzaalira gundi n'abajjajjange babiri. Nyina kyendabyemu ekirala eky'Obwakabaka bwa Buganda, engeri gye bwakwata abantu abangi abaavaayo mu kizibu e Rwanda. okusinga batandikirawo 1930 bekamika bembadde kasante bateeka okuba nti batuufu basemajege byenjiga obuyizi kati nti nabo balina ekizibu wadde amanya bagafunaga wano ne bagatambulamu okuluka olugero lusobola okutuuka we lutuuka. Bw'oba oyagala okuba Munnayuganda nga toyina woowandiise wonna, oteekwa okusangibwa nga tonnaweza myaka 5 ng'osangiddwa mu Uganda naye nga maama wo ne taata wo tewali mwe babalaba.
nobanga nawe tubamanyi oli nfuuzi nawe tewemanyi bakusuula ku bisaaniiko oba ofuuse munnayuganda naye ate bwolaga we baafiira ate okyabisi mwananchi munnange naye omanyi obuzibu bwe balina bannayuganda munamitiyana tebamanyi bwoba bakuteeka ku kiyinda mitiyana ne bakuteekawo buteesi ne babula ofuuse ssebo nakasaba baziika tobamanyi tewaliwo na bibakwatako bimanyiddwa naye bannayuganda balina ekizibu njagala nkibabuulire mujjukira balooya nga mumaze kufuna bizibu so nga bwolina okuba ne dokitawo bwolina okuba ne looyawo ebintu nga bino twandibadde nga tubibayisaamu nga temunafuna ki naye ate kati bayonoonese kati n'eddwaliro tebakyalifaako gwomanyi nti munnayuganda ayite mulagaawo ku sipiidi ng'obulwadde bumutta agende wakakande wali bamusabire ayita ku ddwaliro nga takyami agende wali tikati nakiira ku luzzi manga bamusabire. So nze njagala bannayuganda bategeere ekintu kino kati era muganange onalukula kyabadde akugamba eri principle ya America Trump kati gyayonoonye bagiyita juice soli kigambo kya Lulatini ky'amateeka kitegeeza nti gwe bakuzaalidde wobeera munansi kati naye ali mu kyamendi ng'akitereeza atandise okuleeta bu provision naye kooti yekyamulemesa atandise okiyita akiyita labor tourism nti kakati gwe wajja kukola wajja kuzaalibwa just wajja bakuzaalibwa wano mwafuulawo lebaya ezaaliro so si lebo kola sikubeera nga ezaaliro kakati fateyo America Kenya kati yo bambi etandise okuleeta Amendment Act mu tteeka lyayo kubanga ekizudde nti kati efunye abantu abatalina bunnansi Abasomali kati ffe wano abantu benkugambye nti taata w'Omunyarwanda maama w'Omunyarwanda muli b'ekiboga ludda wa si bannansi ba Uganda naye ate jjukira etteeka lya Rwanda semateeka naye annyonnyola ate bannansi baayo ye kugamba nti okubeera munnansi wa wano ekisooka ku mitendera gino wammanga ogusooka ng'ozaaliddwa wano kati ekyo tebakigwamu ekyokubiri kale ng'ozaaliddwa wabweru w'eggwanga naye kuba resident parents kati jjukira abazadde baabwe bali wano nabo naawe tebayita ekyokusatu ng'ozaaliddwa wabweru w'eggwanga si kuba resident parents naye nga oyina refugee ID kati naye tebagirina bo bamanyi ba wano okimanyi nti kati eri si bannansi ne wano si bannansi those are stateless persons kati ekyo yo Kenya eri mu kiterere ebigambo tulina byogera kati waliwo abantu babitegeere era mmaliriza na kino owekitiibwa president kasita twamalaawo omanyi weeyo meeting tetwakkaanya n'aŋŋamba nti ate kakati ŋŋenda nakukwata sigenda kuddamu bakkiriza kutambula sigenda ne mugamba ekirungi twawona gavumenti eya Amin eno yo gavumenti nungi era bwe bantwala mu kooti ng'era mpoza nga nvaayo n'aseka naye enkeera nankubira simu ku makya nampa guideline ebintu bino ebadde yogerako manyi mwe muli awo leeta kino leeta na kino ne kino nembiweereza ebitabo genda osisinkane gundi akubuulire mugenda kweyongera okutambula naye bakubuulire engeri gye mugenda otambulamu si bino ebyammwe ebyokutabangula eggwanga era ne ŋŋenda mu kitongole ekimu ne batulambulula engeri gye twongera mu maaso okusomesa kakati singa pulezidenti w'eggwanga teyali muntu avaayo n'agendera ku bino abaali bakuba mu ngalo ekizibu kino singa tetulowooza nti kijja kumalibwawo kati ndowooza nze nti kijja kumalibwawo kuba buli kimu twakola ki era kwolwo twakufunako nga mwamala okukuŋŋaana tujja programu ya Saturday wano n'obyogerako awo ng'obyogerako twamuyitanga mulalu omutakwatagana si gwe wekka omutakwatagana abamu nga batya n'okuterebagawo yajja tuleetera ebizibu ne mbagamba kino kiveewo bakulu kamala okufuna obubaka buno tukomewo omutaka munnaki ng'alina ne brother we mu Tanzania Honorable Awoli MP mu Tanzania ebyo byaliwo wano ewaffe talina kyabuuziza nagambye agaba Oman ow'ekawempe nebaliza MP waffe Nalukoola
omubuuze President Kyagulanyi akomawo ddi wadde yabyogedde yeebale naye akomawo ddi politics muzibu olemwa n'okutegeera. Munakyalo weebale kuweereza tubadde tutambula n'Abanyarwanda nga balina paasipooti zaabwe 2 bw'aba e Uganda akozesa eyo bw'aba e Rwanda akozesa ye Rwanda. Nze Semata Kagadi mbatumidde nnyo. Senkumba Vincent ebyamukulumbidde mugizeemu kimu okusirika kutaasa bingi bw'ogwa mu nnyanja gy'okoma okwagala okwetaasa amangu gy'okoma okufa amangu. Naffe tubiyize mukulu. Thank you for the program. Thank you for the show. We need to expedite the East African Federation and do away with borders. Ebyalo 1895 Berlin Conference bitumenyera bwereere Mivule Ronald owa Iyala yampereza message eyo. Mwami Seruga nze Ssaabakristu Kyagulanyi Kakola Semuto mbuliza mukulumbidde ne Kasule ndi lwaki n'amawanga betulina wano mwesibye nnyo Banyarwanda tewaliwo abalala betusobola kwogerako nga twogedde kwabo. Ono agambye Mamusegwa Jambusa namufunye nze nsikumbi erw'amaggwa. Dr. Muganga yagambye nti omulimu gwaliko gumusasula bulungi n'okusinga obwa minisita. Kikyatunoonyaako ayagala ki bwe naamufuna jakiddamu ekyo. Nze Mukwaya Pius Kyetume Mukono Team Maseruka Robert ndabirawo nalukoola omunneebalize n'ebigambo byatuwadde ne mukulumbidde yeebale nnyo yeebale ddala. Abo bensuuse badde ku messages ngenda kuddako abala bagenda okuddako nga maliriza omutaka nsi bwe njagadde okuyita olwaliro era bwe ntudde malooya n'ababiri amanyo gawulidde nga basunsula bigambo n'omatira ekibasasuza kakati lwaki olese ne mwongera buno oba oyagala okufuuka munnayuganda fumbirwa oba wasa munnayuganda muwangaale mu bufumbo emyaka gyammwe ng'egyo osabe okufuuka munnayuganda oba beeramu mu Uganda emyaka egiwera 20 nga teweeyisa bulungi oyigeko ne ku nnimi zaawantu osabe. Eri mu America Trump byayagala okujjawo mu ntandikwa abantu bajjanga kunoonya bulamu ne maama we ayogerwako nga y'omu ku bo yajja buzi mu America ne mukyala we naye kaakati labayo bwakugamba olwaleero bajjanga abakozi abanoonya kati yagamba America togifuula zaaliro. So wewe Afande Kayanja akulamusiza nnyo webale kukubira simu nakuneebaliza bagenyi bange bano nyabi bagambye byonna bye bagambye tibebale nnyo kuteesa naye waliwo agambye nti ebiri tubiveeko ebya Berlin Conference tujjewo boundaries ensalo mu Africa. Ekizibu kye tulina mateeka bwe tudda mu byobufuzi byaffe ebya bulijjo ono bw'omubuuza lwaki omuntu omujje no Museveni yalonda abalamuzi yalonda baminisita yalonda akakiiko k'ebyokulonda agamba munange naye bw'oliawo teyali agadde naye abakola ssemateeka byonna bwe baabimuwa naye bw'agenda okukyusa ate takakyusa. Mukulu Kibirige kaakati bwetaba puroguramu ng'eno gye bayita akabbinkano oyinza okuga nti kati atudde aga nti abasajja tebatuletera akabasa bantu baffe tukwangadde nabo tukuze nabo tuzaaliddwa nabo ate ffenna ab'ebufuzi tulondeddwa batulonze bwe ba campaign manager naye tekikufuula tutegedde wano balooya bwe babisunsudde nti tekikufuula munnansi era nja kwesigama nnyo ku Nalukoola ne mukulu Mbidde kye bagambye nti
obutuuze obunnansi biwandiiko. Okumanya ebiwandiiko bigenda wala. Jjajjaawo ayinza okuba yajja emyaka 36 oba avudde Tanzania oba avudde gy'avudde, n'afuna ne passport oba n'afuna katugambe yafuna n'atafuna kiwandiiko kyonna. Naye yo immigration egoberera ebintu ebyo ate teranga nnyo. Senga abasajja bano ebintu byeboogera bibadde birangibwa nga bisomesebwa mu lujjudde, abantu ne babimanya, abantu bangi bandibadde bakoze eki, beerwanyeeko nga bukyali, ne bateebika nga obudde bukoze eki, nga bukedde. Lwaki? Kuba abantu bonna kati balina eddembe, mirembe bwe giri tusoma, n'osoma n'oweyagaliza. Nogaa jjajjange twabonaabona nnyo, nogaa bwe ŋŋendako e Tanzania. Bw'otuuka eyo ne bakunyumira n'ofuna obutuuze. Bw'ofuuka e Tanzania ate ne kati nfuuse na dokita, lwaki sigendako mu Amerika? Bw'oba terira bw'oba tosituse kudda ate eno kuwa buyinza nga bwa minisita, teri afa nayo. Teri naayinza kukwatako kuba ddembe eriyo okufuna ebyo byoba ofunye. Naye kitwogeza ku nsonga eno nti wazzeewo akakunizo nti mu constitution yaffe ebifo bino wammanga tobirya. Bwekuba kulya naye babikuwa bigaane, gamba buga nti nina akakunizo akaŋŋana okukola ki, okulya ekifo ekyo. Otegedde? Bagamba kabaka tebamukuba bwami, naye ku luno waliwo ekifo mu gavumenti ya wakati kyokuba omukulu obwami, noga nti ekyo gunsinze, neyanziza naye gunsinze olw'ebintu wammanga beboogedde. Okumanya twakola constitution nga tulina tukyamuse, kivulanga ne constitution oluusi ekyuka nti tulimu ebintu bye twassaamu ng'onokukyamuka tukyamuse buki bukyamusi kwagala nga tukooye okubonaabona. Inayo weyogerera nti okuva engeri gye tuvudde mu buzibu obw'amaanyi nga constitution eyogera eno gye tuvudde twagala tukole ekintu nga tuli mu nnaku naye nga twagala kweyozaako ki ennaku. Kati ekifo ng'ekyo bwa minisita bakisaako akakunizo. Abantu baffe balina okitegeera. Tetuli mu busosoze, naye constitution yennyini yasosola abaki abamu betusuubira nti bannayuganda. Nze nali sitwalanga budde kugoberera nakumanya nti omuntu jjajjaawe yajja mu 36 ana 56 ne baba 7 kuba kati abaana b'ennaku zino abasinga omugijjo omuto kati oguli mu bukulembeze okola ki guli mu 6 awo mu 7 n'okuddirira. Twalabe ne minisita ow'emyaka 18 waliwo minisita omuto gwe balonze. Kakati ffenna tubadde tulowooza nti oli munnayuganda ne bwoweza 2 mukulu Nalukoola ajja kutuddiramu nti bwoweza 2 naye notasaba ofuuka munnayuganda. Era olina okusaba nti badde munnayuganda, badde sirina bintawaanya, naye nsabye obutuuze. Nankubadde jjajjaawo yajjamu 36. Akati constitution yatusibira ku petitioning of Africa ensalo nga bazisala mu 26. Akati ekyo kintu kizibu nnyo omuntu okuteebereza omwana w'omulembe guno. Era mukulu Mbidde bwe babyogerako edda nezawayiseewo emyaka 10. Mbidde muwezezza emyaka 10 nga mugenza okulaba president olwa passport giweze giringa 6. Wetubitangulidde wano kisanja kino naye edda ennyo kyalinga weekiri, naye nga abatambulanga nga tebamanyi solution nga bo balowooza nti ba immigration official bali babalemesa
era nga babawaabira ne babakyusa lumu pulezidenti ng'ababuuza kati mbakolera eki nti tuwa abaffe be tubatuwa ne bawaayo amannya bakajuga bani bagenda okulaba ate nabo bennyini babamye kati kumbe bebakebera etteeka nga bakola kirigamu nze nno nalinako n'abatuuze ne bajja ne bantu basooka nakutuukira tata wange ng'akyali minisita passport ne zigaana nengamba kiki ekiganya nze ne mbasitula kennyini ningenda ngamba omusajja nti abantu bano tubamanyi ne bajjajja bali kuno era bawangalidde ludda wanti namulungi bawangalidde era akakunizo abantu abo tebanafuna passport naye nze nalowooza nti oba mu immigration waliyo omusajja omunyiivu omunyiivu atayagaliza bantu bano otegedde so bantu bangi ku levo yaffe babadde tebamanyi nti ekyatusiba mbidde bwe yayogera fe twalowooza nti mbidde mulalu budde ono ayagala engeri gyaliro oyo ayagala kulya ku bantu ssente abamu badduka ne mu palamenti bawaabe palamenti negenda okukola lipooti ndowooza prime minister yagenda okulaba nga ate lipooti ekyatudde zimuli bannayuganda speaker lipooti ekome wano teyafuluma lwebategeera nti nali muto bannayuganda bakwano baffe bamanyi nti puroguramu eno mugiraba n'abali London abazaalibwa wano ne mufuna passport eri mu nsi yonna abatambudde abantu okuva wano ebintu bino bisaanako abakugu ne babikunyonyola bulungi naddala nga tumanyi nti ensalo za Uganda nyingi gye ziyita zasalamu abantu mu mawanga gaabwe ate abazungu baali bakujjukujju be baatuukanga ebusiya abali eri nga babagamba nti mwe buli baluya abeeno nga baga nti mwe muli basaamya naye Bugisu oli abaluya era bagenda babasala bwe batyo abali amudaati eri nga babaga nti mwe muli kokisabinyi kati ate abeeri nga babuwa erinnya ddala so bagenda bakikola wonna neeri mu mambuka abanwere nakyolere bakyoli naye ate bali babaga nti mwe muli banwere fe tuli baki bakyoli so batuleka mu kizikiza solution eri kiki ndoza mukulu mbidde agyogeddeko tugende mu constitution yaffe kuba abantu baffe bangi tubeetaaga tukyuse akawaayiro ako mufo kyokkawanika kwa 29 nga bakola ensalo ku bizibu bye tuyiseemu tuyinza okugamba tiwaki tukome mu 7 naye ate waliwo n'abantu abajja wano mu 9 mu samusi waliwo kitema abantu mutalike mu nkaga mwe tukole nkaga mwe 2 oba nkaga mwe Uganda wefunira obwetwaze so tuleme gamba nti waliwo Uganda ng'efugibwa abazungu tugambe yaffe wetandikidde ndi Uganda nti nkaga mwe 2 onagambe munakyalo nze Henry Mugenyi ndiwe Mityana mbuuza ate minisita omukyala Kuteesa yayitawo atya mu Kakunta ate akinyonnyoddeko naye nze ndowooza yalayidde ekyo talayidde naye nze ndowooza nti ne komiti yali tennafuna kunyonyolwa kwennyini kati ate okutandisa okuvaayo teyakola legal interpretation yakuba kalulu bakubanga bukubi kalulu kuba kakati wekituuse ndowooza ne president agambe ti bwe tunaakola kino ne tuyisaako abamu ne tubaleka waliwo nayinza okugenda mu kooti ate ne mmala okubafuula baminisita ate ne babakola ki ne babajjayo kubanga akakunizo bakateeka ku minisita tebakasa ku bwemupi tebakateeka ku bulala ebifo ebirala babyogedde tokulira magye tokulira kikira kyemwogedde omukesi nze ndowooza naye ate abakesi ndowooza ate bangi namye so tulowooza nti kiyinza otereezebwa ne tusigala mu mirembe atulamusizza bawonero mwenna mwebale agambe kana kabi kana kaliro kabagezi naye kanteeseeko kino kibaddeko okutuyigiriza n'okutulaga ensobi ezabaawo onne bunalukola ne honoro mbidde mutulambise bulungi nnyo mwebale nkutumidde nnyo honoro Kasule naye weebale wamu ne munnakyalo Kaluli ne munkoledde kyamaanyi olwaleero kansala Kyaligonza Jennifer
yampereza message eyo. Nina message nyingi nnyo soba zimala kuzisoma zimalako ninja kusomako ezimu nga obudde bulaba butulagidde. Mivule wange mpereza nayisomedde wayiyala n'omukulu agambye webale program bwe twatandika emboozi y'Abannarwanda Omuganda abaddenga abalwanirira okuva ekiboga yenze Omuganda abadde abalwanirira okuva ekiboga baweebwe ekibogerako ebyo byonna kyekimu ku bye nali ŋŋamba maze okulaba ekiboga mu nsi yonna tukwata kifo kya kumwanjo nnyo okubeera n'abataliiko butuuze. It has to end twesotinge nti abagala okusigaza obutuuze w'emirundi ebiri banyumirwe ebyo byonna ebiri mu mateeka nga bitereezeddwa. Olera bonna Kimwero abadde yapereza message eyo. Omugambe sebo nkulamusiza ubale kuleta nkulumbidde oyo anyonywedde bulungi ku nsonga ya second citizenship. Nze muyonjo mugwiri ekyetume emukono kansomye nono mukulwani ebyempuliziganya biyitiridde kati zonna message ozirina mpuliziganya yonna musajja alina bu message buba buyitiridde nze no enengereza enengerayo ko lumwagiramu bwati n'okoppa n'obebigezo. Mwannyinaze we Kalwana Nabukere Kalwana oweereza naye message weebazizza nnyo program. Kansooke ndowooza nkomeko awo. Badde nyina information gye njagala obbawa. Nze mu mirimu gyange nga looya olunaku olumu nafuna omukyala eyajja mu ofiisi yange nga bamuwadde foomu agijjuze asaba afuuke omunnauganda. Naye omukyala oli yali nga yakamalako pasipooti ngoba nga 3 nga 2 bwe bakwata gye yalina n'addayo eka n'akima endala n'azireeta zonna okukakasa oli nti nze ndi munnayuganda badde ntambula ne bamugamba nti tosobola saba okufuuka munnayuganda. Bwe nagenda omubuuza ebimukwatako ntujjuze foomu mu butuufu nga byaŋŋamba tebijja mu foomu gye nzijjuza olw'ensonga ye ababenga okuva eri okujja eno nga badde abajja 1800. Era kye nakola nawandiika ebbaluwa nga mpandiikira eyali minisita wa internal affairs mu kiseera ekyo kati mugenzi gwe bayita Aronda Nyakirima. Ebbaluwa yamutuukako Lwakutaano. Omukyala ebiwandiiko bye baabimuddiza ku Sande olw'okubanga tebaali bamuyingizaamu nga tekijwa mu kino ekyabatali abalina abajja oluvannyuma nga ye mwana wa kuno yava eri ku bajjajjaabo okuva emabega. Kale nno yenjawulo eriwo tebakukwata obukyamu ng'oli weeri ewala ne bakuteeka mu bazze oluvannyuma. Tufune ku solution nga tuwuliriza program tubiwudde biramwogera. In fact abantu nze kyembasaba tusooke tukakanire mu nsonga eno kubanga eyinza natuleetera entalo mu kyalo mu byalo byaffe nga omuvubuka agudde ku muntu omulala amugamba nti gwe toli waakuno amamba kyokoza bannaabwe afunye obusungu bwe anywedde omwenge gwe n'atandika okukyokoza abantu ng'ababuuliranga bwe batali baakuno. Ensonga eno abantu ffenna abasinga etukutte lwa butabala bukugu bw'abalooya bano naye ffenna tukimanyi tuli bannayuganda. Akakunizo kokka nti constitution yatuwanika nnyo yali temanyi nti ekiseera kirituuka ng'omuntu tojja mugate stateless naye omuntu atalina kumanya kutuuka ku ekyo constitution kyeyateekawo ng'akakunizo nti ajja kufuna ekifo mu ggwanga. Nze edda nawuliranga BBC ng'ate ali muto bakadde baffe bayagalanga nnyo ebyobufuzi nga tuwulira BBC baagambanga ku Kawunda yalinako ekintu bwe kityo oba yazaalibwa Malawi ate n'agenda afuga
Zambia so twakiwuliranga nnyo nga bakyogera naye nga tukyewuunya mu mitwe nga tetunnakifumiitiriza nti nawano kiyinza okututuukako omuntu n'atuuka waggulu eyo abaana bano abasomye social media ne Mugabe mamuwadezi Nalasani Watala ye na koti ye yamutaasa African court nga naye bamufulumya nga bamufulumya kakati n'owaffe yalwanako e Mozambique tomanya wona abali boogera ku abantu bajuliza ate naddala kati omulembe guno gwa social media abantu kati buli omu amanyi akati bayinza okuwa ekifo olina akufubutukirako okakananga muli makooti akati mukifaateko kyokuweebuula omuntu oba omuntu okweweebuula nekiba nga kizibu nnyo okuva ku waggulu gy'abadde yeetadde okukakkana producer obadde ogamba nayogedde ku mutwe okukwata ku minisita abamu kisanja kino ekyatiringuzi teri kubuzi kwebuzaabula terikongola no sleep naye wano wakyaliwo ensonga nyingi nja kukusaa mukama akyatuwadde obulamu tujja kuddamu tujja kwogera ku kisanja no sleep nokubba next week nokwebaka ayagala kututwala ebinga ate oli ayo yakaleta owaffe yalalirako Mozambique naye ezo owaffe bwe mulaba nsandabikiranga musajja engineer Hetemere agaye mwebale nnyo program ate nkwebaza nnyo okutubuuza ddala mu Luganda n'otantawaanya kukyusa kuddiza mu Luzungu ng'ate gwe nabyogero biraba naye ngambye mbatunyonyola ebintu bino ebisatu ekya Ugandan by birth Ugandan by descent ne Ugandan by naturalization ebyo biwe honorable mukasambidde nze kakati eyo by descent ebintu bikyaliwo ebyo yavaawo okusinga byali mu 1967 constitution ne mu draft constitution baakireeta naye tekyayita kakati obeera Ugandan by birth ng'ogwa mu kiri ekiti ekya 1926 either of your parents or grandparents born in Uganda or outside kati ebiti ebirala naturalization kyekino kyenkugambye ekyokugamba nti mazewa ne banga you renounce the other citizenship ogivaako ogisuula eri n'olyoka ofuna eyawano kyenkugambye nti ate era ekirina obuzibu kubanga omwogezi w'Olunyalwanda wano bwe bakugamba nti funa naturalization ku foomu eri oyina okuteekako obunnansi bw'obaddeko bw'osudde mu kaseera ate wotaafunanga kyokka tobumanyi era bwe bakuwandiikira ne bawandiikira embassy eya Rwanda tekumanyi era ebaddamu ng'egamba tekumanyi oba kitegeera so tolina you have no citizenship to renounce kati naturalization abantu baffe abatulaba kitegeeza okuteeka obunnansi bw'obadde nabwo mu kasero okwata obwawano naye buno buba buwandiise bubanga ngera bwolaba omuyindi ajja naye naafuna obunnansi bwa wano by registration kati yo descent ekyo tibikyaliwo ebyo descent kiina kubanga gwe kikuteeka mu 1926 oba kitegeera so kakati ako ye threshold eriwo ono abuulizza mulala abuuzizza nti waliwo omuntu gwe bayita omuluŋŋaana badde muyita ewaabwe ye ng'alayidde kuba minisita omuyindi gundi Sanjetana simanyi bimukwatako naye gwe osobola okulaba kkala ye nga maama we bamuzaala mu Uganda omu ku bajjajjaabe nkugambye either nga waawano so kakati oyo oba nga be bayindi bano abedda nalukola bakugambye 1980 gwe kimanyi nti omusajja yasooka okuba nedduuka wano bamuyitanga Alidina Biziramu oyo yali Muganda 18 yali muyindi so kakati ebyo ebaayo oyo nga wagwa mu interpretation eyo azaala bannayuganda kati awo katukyongeremu kano olaba ekiri mu South Africa bali ababuwa abajja emyaka emiyitirivu ekiseera kyatuuka nga tebalina gye babazza kati abayindi bano okutambula kwabwe mu nsi jjukira abangereza basooka kugenda eyo ebuyindi ne bazuula abayindi nga beesigwa nnyo
kati bwe bajja eno okutuzimbira oluguudo lw'eggaali y'omukka okimanyi nti nno baalemererwa okufuna abakola ne bagenda ne banoonya ba Indian coolies. Gwolowooza nti buli gwe baleeta okukola oluguudo ewammwe eyo avaayo okimanyi abamu bazaalirayo abasinga n'obungi balekayo abaana bingi n'abayugoyugo gye bali. So kati ne bogende South Africa era nga onayo bagambye eriyo abantu be bayita abasoto naye nga waliwo neggwanga lye bayita Lesotho. Kati bwe lyajja balikendeeza Kenya eriyo Abasomaali nga nalyo ggwanga. Kakati bw'otaba Tanzania ne Kenya waliwo Bamasayi. Abamu be Tanzania. Kati nze kyekino kinagamba president nemugamba nti president badde nsaba era ensonga ya citizenship eno tugijjemu ethnicity kubanga ethnicity ye eri cutting across ate ethnicity etteeka erigikolako yo international law si municipal law nga wano. Citizenship yo yekolebwako municipal ki kati abantu bali babitabula omanyi abakola ssemateeka oyo fe twayite tuliwo twali bato naye balooya b'ebiseera ebyo ndoza baalinga tebagambwako nga bagaba b'amaanyi kati tebasobola kukkiriza nti ekyo baakola nsobi okuddira ethnicity ne bagitaaginga ku citizenship. Citizenship tteeka lya ggwanga municipal law only one country ate ethnicity erika extraterritorial yansi nnyingi. Osanga omuluwo nga gyali e Kenya ng'ali e Sudan ng'ali ne mu Uganda. Kokozesa otya evidence y'ekintu ekyensi nnyingi okumatiza ekyensi emu. Waliwo kye bayita provision transcript eweebwa omuntu asomye naye ng'ebigezo tebinnaba kudda. Lwaki n'ataddeyo ebbaluwa ezisaba okusazaamu obutuuze tebabaako kiwandiiko kye bamuwa nti tukola ku nsonga ze ne kigira nga kikola ku mirimu nga ye bw'alinda. Kati katukuddemu Charles James Smart Mugenyi Kiwuula. Mwami Smart etteeka ly'okurenouncinga citizenship is a process. Sirya wano. That is a foreign procedure. Fe wano tulinda certificate. Eri procedure buli nsi ina procedure yayo. Canada ye kugamba juza form 305. Osasule $100. Ojuze nti mbulina unsinze otekeyo n'obujulizi nti ofunye obulala. Babitwale obukiiko bweri butandika otuula. Kiri immediate. America yo ekugamba ndi juza form 4. Ogenda okole physical appearance ku embassy. Kakati beri batuule. Je kisembere eyo bakuwa certificate of loss of national citizenship. LNC. America yekuwa certificate of approval. Kati ffe wano honorable Nalukola chairman wa vetting committee kyalinda nti ku mpapula ze ziraga nti oyina siniya ey'omukaaga n'olwekyo osobola okufuuka minisita okuli endagamuntu yo nti oli muna Uganda. Kati olw'okuba gwe obadde n'obunnansi obulala oleeta ne certificate eraga nti wabusudde gw'oleeta bijjule ebbaluwa y'obuyigirize yo etambula mitendera bw'oba mu P4 oba otandise okuyiga mwaka zungu P7 oba ogizizidde ddala omunyunguse. Kakati kiringa bufumbo bino byabuuza biringa obufumbo oba mufumbo bw'oba toli oba toli bwe bunnansi naye mu by'obuyigirize nga bwagambye nti bakuwaayoko ne bagamba oyo course units zino yazimaze tukyalinda ku maakinga bino olredde obeera mumanyi naye ng'olinda certificate ey'obumanyi ekakasiza ddala. Era omukyala ali eyo tokkirizibwa genda mu Mothers Union olw'okuba okutta ekifaananyi ky'omusajja gw'osula naye bwe muba temuli bafumbo certificate gy'owaaye naye mbunzo nsula naye buli lunaku mbadde tebugenda bukula n'obunnansi toyinza gamba nti bugenda bukula. Ekitegeeza mukulu Seruga nti oba tolina certificate oba oli mu process oba okyali mu kawundo kakubye liiso amazeemu emyaka gyo mingi nnyo ekkanisa tebubala nti buki leeta certificate ku mmeeza naye omaze ennaku 3 ate munjogera ennaku ze ne muba mwatadde akatambi akalaga ne mweraga tweyisanga bafu toyite sabo mbalamusizza ngambira abakaabo bagambe ne ku bannaabwe abalala
nandana lukuolo yali awo bayise etteeka abantu okwesimbawo wa member parliament babeere ba diguli bakansala abeere ba senior 4 nze ndi mukatuliki ndiwe madudu abantu abayize ebintu balina okukola ekyo kyetaaga kukola nnongoosereza mu ssemateeka wa Uganda kirimu akimanyi oyo waliwo ne lwokireeta ennongoosereza ate ne bagipakiramu ebirala gwe byotaleeta Serugga webatuweereza nze Ssekabira Kamoga Fred Esanga ndi ku mukutu mbalaba naye basajja boogedde ebigambo kale weebale ddala mpozi era mbuuza pulezidenti okulonda omuntu yenna kuba minisita aba amaze okunoonyezebwako mu kino yiso teriiwo tewabula pulezidensi ebisisiriipu tebebase bwe basi muyonjo magwiri ekyetulumukonokuwulira akiddamu oluusi bw'oba oyagala okugjawo embiranyi oyinza oteekawo ekintu ekina tuyinza okuba nga twogera wano nga tulowooza nti pulezidenti yakoze ensobi naye ng'alina kyayagala tukole nga bannayuganda nga yataddeyo olugogo waggulu n'ayiwayo amazzi alabo begakulukuta bannayuganda banaddamu ekigamba nti banne tukyuse tutandike ku lugendo olwo naye olowooza lwasoose olwakonale bombiri okuwa abantu akanyama ne batakakwata bakawaseya bamuwa ministry without portfolio mukama muumuzebiba yali musajja mulungi naye katusekemu kubanga omusajja babubuuza nti gwe bakuwadde ministry kibannamawulire kakati minister without portfolio olulimi lwe terwatambula bulungi kimalayo naye buli lwe yakiddangamu nga kikyuka yasooka nagiwa portfolio paka yamaliza nti minister without polio kakati era ogambye katusekemu Haji Luwalira munabuyikwe kyeyamuwa teyakikwata naye ng'okirengera bwaki era amanyi akakiiko era bino tojaganya nga tonnaba kulayira kati abalayidde leero lwakuba ate nze ndaba be bagenda okwebaka abatakyebaka be bano be bawadde ne batalayira kubanga nkubuulire omanyi bagamba bwe tolaba ng'ennyanja eteese bulungi nolowooza temuli ggoonya pulezidenti ye bwakusoma sirika ogenda oyite wanalukoola asooka naye kati bano booge ebigambo oludda we watuufu naye okulabula erwengo kyokolaki waje wazaalibwa lwengo oba mukimwanyi wazaalibwa butalejja wazaalibwa seeta seba olabudde n'abakunyiiza okutola mwesijja dukola ebintu ebyo okusirika kukulu ono akuwadde ajja kulwanirira paka lwanakuggusa Haji Luwalira munnabuyikwe abateesa mwenna muli banjawulo mwebale mu kyukakyuka enaekolebwa pulezidenti ku baminisita mu maaso eyo yandinondedde nalukoola oyo n'abeera minisita niyo obaana asobola okukkirizasokozeke ono enyini yakibuuzizza naye n'amaliriza ne kakiika naye anaasobola okukkiriza nalukoola nze nnyina owange yampadde n'obwato nejjeno olwato nejjeno enze yato nejjeno wakiridde obwedda nina munene mwali temumanyi ebifo naye mukulu Serugga naye ku mukolo gwo abantu baffe kyensaba thanksgiving ompita nja kujja kyetusaba esobolindeko mukama wange okimusaba kiteke thanksgiving akuyita nimbeerawo lwaki kyanjawulo nnyo ono muganda wange nnyo mu mateeka kati tulina oluganda nti olumu nziba n'amatu nesiwuliriza byayogera mu byobufuzi naye mbadde ndowooza nti wakuolwo n'aba nakyuka bamanagira abanadda mu nuupu nze pulezidenti wa DP addako kati ffe tetunaba kumanya bwekigaana cooperation agreement tekigaanirawo kubanga mitendera mu empita ngimanyi nga tuyise mitendera egyo nze mbadde makanika waagyo obadde mufumbiro kale mukama wange mukulu ekyembadde nkugamba nti abantu baffe okuva na leero
abawulidde programu eno ng'okutu tekulimu byabufuzi tekulimu byakucamuka oyagadde kuyiga ne bw'oba ojjuza ndagamuntu ya mwana wo oba omwana gwe waleeta mu maka ng'olera bulezi beera n'omuntu akuwa obukugu obukutegeeza nti bw'oba ojjuza ekintu kyo kuba kati twagenda digito buli kintu kyonna kigenze kuki bakiyita mutimbagano ate tebirivaamu nze nagendako mu Amerika lumu ne bangamba nti ne bankuba ekifaananyi nenga nti onkuba ekifaananyi ne mbadde nzibiridde omukyala yali mabega wa kamera nangamba nti oli mutuufu ekifaananyi ekigenda mu sisitimu eno bwe kiribeera paka Amerika lweriggwawo nti ekintu kyoteeka mu sisitimu nakati mu Uganda tekirivaamu so omwana bw'oba tomuzaala tomugaa nti ate gwe omuzaala ate bw'akula ate nagaa nti ate tata wange gundi yanzaala so nze ndowooza nti tulina kati okuyiga okwegendereza buli kintu kyetuteeka mu biwandiiko byaffe ne bigenda mu gavumenti ne bw'oba ofumbirwa biteekemu ng'obyetegereza buki bulungi omuntu omukulu bwayogera bw'atyo nkitwala webale nnyo mukama wange naye osinzidde kuki wona wakirabyeko kuba kakati abantu baffe ebigambo bitutabudde obusanze lumu bambuuzaako nti tabulamu ng'omuganda nali ku radio sister radio wano UBC ninga nti natambula ngenda nensoma saakitegeera bulungi so engeri gyetujjuzaamu ebintu natambula bwenti kuba kati muganda waffe ye yenyini yemulabe gyali yenyini ebigambo bye kati ebivudde mu social media ebivudde watubona gye biva bibanga ate ebimuloopa ebimulemesa okwambuka kuba bigambo bingi ayise mu nsi mu kupambana kungi mu kuzogana ayise mu kuzoganya kungi nnyo n'ate byonna bye yateeka wansi n'ebivaayo essaawa zino biringa ebimuloopa obutalya ate yabikolako nga honorable information kampulire ffe nga bapuliida buli lunaku kumpi buli lunaku tufuna abaagala okutereeza amannya gaabwe mu ndagamuntu mu paasipooti bino ebyokubanga wasoma Charles Serugga Matovu kakati nojja onyumirwa nnyo erinnya munnakyalo kati wali wasoma ebintu byo byonna byolina temuli munnakyalo okuwandiisa ndagamuntu kutuuka kati ate ogamba nti nno jjajja mpita kalooli ndowooza tugambe Charles ne kalooli baligatteko Serugga naye abantu banyumirwa nnyo nga munnakyalo nalyo n'oliteekako okyuse kuba si ye gwali mu kyapa kyo si gwali mu biwandiiko bye by'obuyigirize oli mulala amanya gabe maintain olwaleero ekizze ku kyembaazi zange ye omwana eyagenda n'awangala ne ssengaawe bwe yali ajjuza okufuna ndagamuntu najjuza amannya ge gennyini naye nasaawa erya ssengaawe nga maama we nasaawa erya bba wa ssengaawe nga taata we ndagamuntu ne bagimuwa bwe yatuuse okugenda okufuna paasipooti agende akole bw'ateekayo ate awaddeyo amannya ga taata we gennyini n'aga maama we yennyini nebamugamba ebiri mu ndagamuntu si byebino ate byotadde mu foomu ezisaba paasipooti kati olwaleero manyi kye balina okukola balina batwala babakoleko DNA test okukyusa ono ave kubanga omwana alabikanga waabana babiri ebirayiro obulayiro bigaali bali tebakayana ku mwana wala biwandiiko mwerumiriza nange baloya bagatta amanya gange nga bogawula bengayita gavaamu amanya 11 nabagatta gonna ne bagamba nti abo bonna bebaserugga Charles nenzira ebyo kyebebalengaawo mukama ntuyina dakiika 2 nange nayongerako mu bitabo bwe twasoma bonna bamanyi Kasule Robert naye bwe tuyingira wano mu kabbinkano ng'abantu bamanyise bunnya nagenda kusaba Didi Paul ne bakyusa ne bagamba nti kakati ofuuse Robert Sebunya naye kati oyogedde era waawo konejirya Didi Paul yagenda mukasagene tumalirize tusibule
nga tuwumbawumba byemutugambye leero ekigambo kyemutuliisizza. Abantu baffe mufune nnyo okuwabulwa abakugu mu nsonga z'amateeka. Sinze musobola ogenda ewalala wonna muyinza ga nkuba kalango, naye omuntu okutaputira etteeka teyeetaaga kuba mumanyifu. Yeetaaga kubeera mumanyi mu mateeka gano. Genda muve ku bamanyifu mudde ku bamanyi bababuulira ebintu bino. Waliwo n'omuganda wange abuuziza wano Dr. Ian Clark, ate ye yabeera atya chairman Dr. Ian Clark originally yava Ireland, yatandika wano okukola obusawo okuva mu 87. N'olwekyo ye yafuna wano dual citizenship. LC3 tebabigaana, munansi wa Uganda alina n'obunansi bwe buli. N'olwekyo yoyo asobola. Abantu baffe mugende mangu, mukimanyi nti olwaleero oyinza